الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه أما بعد أما تندا مجف قويشتوى الله سبحانه وتعالى إبنجران مريم تسابي اليوم بكاء صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. بدوا الله ويتي nga tweyongerane emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim ku mulundi ogwayita twatunuulira ku madaala mwetusomera Qur'ani ey'ekitiibwa oba speeds mwetusomera Qur'ani ey'ekitiibwa. Emisomo gyaffe tugisaasaanye tuwe bannaffe nabo bayige okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Tukole subscribe mbere nga naffe mutuzzaamu amaanyi biidhnillahi tabaraka wa taala. Olwaleero biidhnillah tugenda kulaba ku nnyukuta alhurufu al-arabiyya, ennyukuta empalabu. Laqad akramana Allahu subhanahu wa taala, Allah yasukkulumya n'abeera ng'awa ekitiibwa bi an arsala ilayna nabiyyina, n'abeera ng'atuwa ekitiibwa olw'ensonga nti yatumira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa anzala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nassa ku mubaka oyo gwe yatutumira Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama هذا الكتاب المعظم القرآن الكريم. ekitabo kino ekyekitiibwa Qur'ani eyekitiibwa, ekitabo kino ekyawaggulu Qur'ani eyekitiibwa. وهذا الكتاب العظيم, naye ekyo ekitabo ekyamaanyi ekyekitiibwa. yataallafu min, ekitabo ekyo ekyekitiibwa tukyawulayawulamu essuula 114, essuula 114. ekitabo kino Allah ekyekitiibwa kye yatussiza kirimu essuula 114. watataallafu suratu lwahidatu min ayati, ate nga buli ssuula, buli ekikola essuula emu, aya ze zikola essuula. wal ayatu tataallafu min jumlin au min jumlatin wahidatin, ate ekikola aya ziba sentensi ziba mboozi oba emboozi emu. zisobola okubeera emboozi ennyingi oba emboozi emu ze zikola aya. waljumlatu al-arabiyyatu tataallafu min kalimati, ate emboozi zonna oba emboozi yonna ey'Oluwarabu ekolebwa bigambo, bigambo bye bikola emboozi. walkalimatu tataallafu min huruf, ate ekikola ekigambo nnyukuta yekola ekigambo. tuteekawo ennyukuta ezo ne zikola ekigambo. ekigambo ekyo kyetukoze ne tubeera nga tubigattagatta ne tukola emboozi. mu mboozi omwo ne muvaamu aya, aya ezo ne zikola essuula. oba tegereka? falharfu nabwe kityo ennyukuta huwa asgharu wahdatin binaiyatin fi hadha as-sarhi al-qur'aniyyi alladhi akramana Allahu ta'ala bihi. nabwe kityo ennyukuta nebeera nga kyekisemberayo ddala okubeera ekitini kyetuzimbirako ebigambo bino ebya Qur'ani Allah byeyatusukkulumya nabyo nabeera nga bituwa. lihatha nabwe kityo qamat inayatu ulama'ina min nihayati alqarni alawwal alhijriyi bilhurufi alarabiyya. nabwe kityo tumaze okutegeera nti ennyukuta eno yekola byonna bye tusoma mu Qur'ani. abamenyi baffe babeera nga bateekawo okubeera nga balondoola ennyukuta eyo
okutandikira ddala ku nkomerero y'ekyasa ekyasooka ku nkomerero y'ekyasa senshare yasookera ddala ey'omubaka sallallahu alaihi wasallama ku nkomerero y'emyaka egyo 10 egikola qarun ekyasa abamanyi baffe bateekamu amaanyi okubeera nga balondoola ennyukuta ezo ez'Oluwarabu wa khasatan okusingira ddala bateekamu nnyo amaanyi naddala ba'da an dakhala ghayru al-arabi fi l-islaami oluvannyuma lw'okuyingira abataali bawarabu ne bayingira mu busiraamu haythu bada'u yata'allamuuna al-Qur'an olw'ensonga nti baali bayiganga Qur'ani batandikanga okuyiga Qur'ani bano abayingidde mu busiraamu abataali bawarabu bayiganga Qur'ani wa yantaquuna ba'da al-hurufi al-arabiyya bighayri nutqiha sahih ne babeera nga bayatulanga ennyukuta z'Oluwarabu bayogeranga ennyukuta z'Oluwarabu nga baagala osoma Qur'ani bighayri nutqiha sahih nga bazaatula mu bukyamu liannaha laysat min lughatihim olw'ensonga nti Oluwarabu terwali lulimi lwabwe baali tebalutegeera so omuntu yenna senga ayigira n'asoma ekintu kyonna nga tekiri mu lulimi lwe ebiseera ebisinga akikolamu ensobi wayakhta'uuna fi l-i'raabi bakolanga ensobi mu kuweereranga ebigambo mu mpeerezi mimma yufsidu ba'd al-ayaati ekyaleeteranga okwonoona amakulu ga aya ezimu nabwekityo faqaama al-ulamaa'u bidirasati al-hurufi al-arabiyyati yatazuuquunaha wa yaxshuruunaha فيتبين لهم أن العرب لها حروف عربية أصلية ينطقون بها وعدتها 29 حرفا nabwekityo abamanyi baffe ab'ebitiibwa ne babeera nga batandika okubeera nga balimirizawo omulimu omunene ogw'okusomesa abo bataali bawarabu ennyukuta ne babeera nga bazaatulira ddala bulungi ng'abawarabu era abamanyi baffe ne babannyonnyola nti mazima ddala Oluwarabu luyina ennyukuta ez'ekikolo ezizimbibwako Oluwarabu ez'ekikolo zetuyita asliyatun era ne babategeeza ne babagamba nti ennyukuta ezo ziri 29 ennyukuta ezikola Oluwarabu ziri 29 amma al-maktubatu fahiya 28 naye ate eziwandiikibwa ziri 28 tugambye ennyukuta ezikola Oluwarabu ziri 29 naye ate eziwandiikibwa ziri 28 وهذا مبحث لغوي دقيق يفيد المشتغلين بالدراسات القرآنية nabwekityo mu kunoonyereza ku nnyukuta ezo eziwandiikibwa nti ziri 28 n'ezikola Oluwarabu ziri 29 mulimu mazima ddala okunoonyereza okw'amaanyi ennyo okw'olulimi Oluwarabu ng'era abayizi bayinza okufunamu abo abanoonyereza ku Qur'ani ey'ekitiibwa oba abasoma Qur'ani ey'ekitiibwa nga basobola okubeera nga baganyulwamu بل والمشتغلين بالدراسات اللغوية wabula si bayizi bokka basoma Qur'ani nti be bayinza okubeera nga baganyulwamu n'abayizi abayiga olulimi Oluwarabu baganyulwamu okutegeera nti فالحروف التي تكتبها العرب 28 حرفا nti ennyukuta eziwandiikibwa Abawarabu ze baawandiikanga ziri 28 wasmuha era Abawarabu baazituuma erinnya ne ziyitibwa alhurufu al-abjadiyya
الحروف الأبجدية. حروف الأبجدية بولي يجيكم أبجدية زي نيوكتا أبارب زباوالي كاغا أبيري مومنانا مجموعة إلى بازكو غانيزم كاغامبا أبجد هوز حطي كلم سعفص فرشت ثاخذ ضضغ أكاغامبا أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثاخذ ضضغ زنيوكتا إزواني كبويزو همزة ألف باء جيم دال هاء واو زال نعم ألف باء جيم دال هاء واو زال حاء طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء خاء ذال ضاد ضاء غين نكتسو زال زواني كمانغا. هذه هي الحروف التي كانت العرب تكتبها زيزنيوكوتا أبوارب زبالي بوالي كانغا. وأما الحروف التاسع والعشرون نينيوكوتا إيابلي مو مويدا فهو الهمزة يلي همزة. ولم تكن العرب تكتبه بل كانوا يستعيرون له صورة الألف. النكتة يا همزة يلي وزابلي مو مويدا العرب بالي تبجي واديكا wabula nga bagiteeka mu kifaananyi ekya alifu nga bigambo an waba yagala wandika ekigambo an oba akanyukuta an awandika alifu na nuuni au surata alwaawi oba oluusi hamza eyo bagiwandikanga mu kifaananyi kya waawu nga waba yagala wandika ekigambo ekyokulabirako sual awandika waaw kibanga suwal naye nga ategeeza sual hamza eyo nga tewandikibwa nga bagiwandikanga waaw au surata alyai oba bagiwandika mu kifaananyi kya yaw nga bw'anaaba yagala okuwandika ekigambo saala n'awandikamu yaw. Wa ahyanan ate ebiseera ebimu la yaktubunaha abadan tebagiwandiikira ddala. wahuwa ma naktubuhu fi asrina ala satri kama fi kalimati qiraati. essaawa yakakati ye hamza eyo gye tuwandiika nga tugiwandiika ku layini bwe tuba tuwandiika nga tugiwandiika ku layini nga mu kigambo qiraa. وأما الشكل الذي نكتبه في الإملاء تعبيرا عن الهمزة wabula ekifaananyi kya hamza eyo gye tuwandiika essaawa yaka kati bwe tuba tuwandiika hamza eyo gye tuwandiika oba akafaananyi ako akatulaga nti hamza eyo gye tuwandiika faqad ikhtara'a suratahu fi lkhatti yatandikibwawo ekifaananyi kyayo kyatandikibwawo mukubeera nga tugiwandiika hamza eyo omumanyi ayitibwa aljalil ayitibwa alkhalilu bun ahmedi alfarahidu. omumanyi oyo mumanyi w'obusiraamu era shekhe ayitibwa alkhalilu bun ahmedi alfarahidu. era nga khalilu bun ahmedi alfarahidu imaamu fi llugati wannahwi yali imaamu w'amaanyi nnyo mu lulimi oluwarabu era yali sheikhu sibawaihi yali omusomesa wa sheikhe ayitibwa sibawaihi. abo natu bamanyi bakunkufu mu lulimi oluwarabu. oli khalili ye sheyi ye musomesa wa sibawaihi wadi'u ilmi al-urudu
era yatandikawo irimu ya arudu walahu kitabu al-ain era nga alina ekitabo ekyatumibwa al-ain tuwuffiya rahimahullah yafa omwaka gwa 17 yabeera nga afa oluvannyuma lw'okusenkako mbaka sallallahu alayhi wasallama sheekh oyo ayitibwa al-khalilu bun ahmadi al-farahidi tugambye yatandikawo ekifaananyi kya hamza essaawa yakakati gye tuwandiika yagitandikawo atya haithu raa anna al-aina hiya aqrabu al-hurufi ila al-hamzati olw'ensonga yatunuulira n'alaba nti aini yeri okumpi ennyo ne hamza yasomamu ain hamza ain hamza n'alaba nga aini eri kumpi ne hamza fakhtaraa lilhamzati suratan wa hiya rasu al-ainu nabeera nga anoonyeza hamza ekifaananyi nabeera nga akijja ku aini akatwe ka aini n'akafuula akatwe ka aini nga ye hamza